baby. Okiraba. Nze nakati kwe pasa sewo okutwala auto. Njagala osanyuka mwenya muno nawe ogenda n'okukubala. Kakati ogenda linnya matala. Otule ku kefu ba wakulu. Nake kulesa ngeri kitufuke wate okitaka okutundeko. Nsobola kitula nayenze omumu obutebengya. Sigenda kufa. Ate oyo getubannanga obukasi lumbe ekituufu tojja kujamu kati tetuba tukola tugende ku nyanja tukufuuke mu lyato ogenda kunvuga mu lyato ate nze nakusuubisa okyalimu embaka lwakubanga ogenda n'onswasa kati mazima lengera byoyambadde nga tujja kuukiisa ebyo mukabbaga mulimu wetugenda lwakisibwa wayambadde nawesabisa olinga agamba nti bakusike n'akaba naye nkubuulire teriyo ku nsi kisinga kunyuma obulamu buno bwe butina mumubeeramu katonda nga basaasidde zino zonna ssente z'olaba naye ekizibu kye nnina kiri ekyo saagala muntu nza nkiitinda kale kinkaabya amaziga era ebiseera ebisinga obungi nze kye kiŋŋaana okubeera nga ntambula nnyo bwe nsalawo okwagala omuntu mwagala n'omutima gwange gwonna gwategu kanzikirize baby nze nsobola okwewayo n'enfulumya buli kyenjagala kyonna katosi wanje mukama wange sokojje katosiiko omukupapangisa bempate palamu amakesi ye mukama wange ng'akuwa omukupapangisa bentunula n'eŋŋambamu nti oli mwaka obuntu era bwe kiri mukama wange kati tubuzibu ki bwe nnina bwe nkufunyeeko kati oyinza otya mazima katosiiko okuntula mu kifuba tonandabako nga ndi n'omuntu oyo gwamuleeta ku nnyumba nabadde manyi mukama wange nti omugerekereza kati omwenyereketaki nsonyiwa kati osoma nnyo obayimirira nga bakuleeta fale lisimpa ennyumba mukama wange naye nsaba osuubisa obukaka olina obukaka sera nti omuzigo gw'ensulako gwembadde mugamba musajja mukulu n'envi zifuuse za bibomboola olina ebitanga tokubanangana kutafaali kuzimpa nnyumba ng'onsirako okuntula mu kifuba tonnangira nnyo kati ngenda muta sigenda kuddamu kulinnyirira nkakasa siyinza kubbira ise ndi muntu mulungi omwamba nsikyakowaya naye ekizibu ky'olina ate ogwoleekaana nnyo simanya mukuma atuuli atayinza tuwulira kati awo ojja kusigala omukazi mufeeko nkwateyo omwezi gw'ennyumba muveeko mwezi kwa nyumba mulekaawo omale okuteekawo mukuma nfune we mutuuza nze kyenkibuteebute kati ate ensawo ye kimuutise nkimuddize naye kimuutise ofeeyo mangu omusajja gwolaba mulogo muzibu kati kunju wange obyeko nkoddawo ng'osiriwa lwaki tewaŋŋamba nti no fiyansewo sep mukama wange nakusindikira ku jembe siweŋŋambye kati kale sikanye ndi muloko siweŋŋambye mbadde kati katose ogenda akakasa obuloko bwange mukama wange ngenda akomesa ekinanasi ogenda atandikanga oleeteekera wano mukinyi abantu musanya n'abantu temumanyi tulina kyenfudde sigenda kuddamu kumanyira n'akatono mukama wange sikyayinamu tomanyira ndeka ako kuma kwerafuyo si yadogo kamala obutaabutono nsija oyo omupangisawe landlord